Wazanya movies mmeka n'aba Nigeria? Nzanyi togamba naza. Nzanye mmeka. Kale ozanye mmeka? Ziwera. Nizogamba the last movie bagiyita The Fugitive. Gye naakasemba recent etambuddeyo. It's Africa International. It's an African movie international, like they get one person each of the country in Africa. It's a cinema movie. Gamba the world movie, but African movie. Omu buli country. Abagamba Faridah talina kyakola, but they picked me and I didn't know. And then I into the one. I got a call with one of the biggest directors in the whole world, like in Africa, even not Africa, US, and the boyo. Nankubira. Nze nalowooza ndina bwomu. Ekyo nakyo kyanzija enviiri ku mutwe ndi ku airport. Bampiikinze. Emmotoka gye ndimu ndabamu muwala. Ndaba alinga era ava mu East Africa. Nkwata essimu yange nkuba Uganda ntuuse nva ku airport kati ngenda. Naye akyuka antunuulira bw'ati. Agamba oli otya? Nemutula munne nga she was from Rwanda. Denise Agahire is one of the biggest actresses in Rwanda. Very pretty. Yeah. So, ngeno tukeringa nabazambia. It was really never kama. That's what I'm saying. The little I have achieved, I'm so proud of myself. Faridah, omuntu singa akubuuza naga nti obadde omenya ba actors abamu bakwa amanya amanene ge wasinkana basajja be basinga obungi. Tukitwale nti basajja bakwanguyira nnyo okusinga abakyala. Kugambe basajja nkugambe ne nkugamba. Abantu bena akakola nabo kale kambaddemu Halima Bakar in Edo. Oba okitegeera. Annayo mwagala nnyo oyo in Edo kuba ye in Edo. Oba okitegeera in Edo bangi nkoze ne Miltus. Ono Johnson gundi yani? Si Johnson, I've worked with him, with her. I've worked with a lot of people. Peter Edoch, I've worked with him. Van Vika, I've worked with him. Nadia Buhari, I've worked with him. Kati nkugamba. Mwogera. Very. Kusimu. Very. Very. Annaye, mmanya ekirooto mmwe. Ekirooto kyo ibula kiriki. Kuba hit. Nkoze n'abantu bangi bambi. Nkoze n'abantu bangi, Frederick, Leonardo, Desmond Elliot, yona mwereetera. Bangi, you know, this Akian Popo, Jim Ike. Akian Popo mwazanya film ki? Never Akian Popo. It's Village Boys. Village Boys. Abantu baginoonye. Wali mbulungi nnyo. Ne Shadrach, Meshach and Abednego. That is Peter Edoch, Chikaike, Van Vika. Ensasula eri etya? Eyaba abasajja okusinzira nene ewaffe. Bobe bakyasinze. Naye nga nze bwe nali nyingiramu eyo industry saasooka kupapira ssente. You know, money is not everything. Kubanga ndaba n'omuntu ng'agamba Faridah, I want to join your group. I want to be like you. Oba yakakugamba ng'akubuuza nafuna ssente mmeka? Told you are not there yet. Show your talent. Then balyoke balabe what they can offer you. Nze movie yasooka bansasula milioni eyeri wano ziba milioni Naira. 10. Yes, wano ziba milioni 10. So, Zari as a person, muntu kikaki? Wow, Zari. So, Zari, one thing is Zari, she's so unique. Mother, as in she's a mother. She's a very unique, loving mother, very hardworking, very determined. And she's a very strong girl, like she's a very strong lady. I truly love the Zarihood in her. The Zarihood in, you know, that Z, you know, that doll. She's, kitegeera nti ebintu bijja like fena byonna ebintu mbulamu. She lost somebody, you know, nendowooza nti her one day she's gonna break down. But the Zari, you know, she has been so strong. She's there working time to time. Zari does not sit there and antulambu Zari, she's there slaying. She's not that part of a woman. Zari mukodo? Never.
Why do you people, why? Wachoga anti mukodo? Mbuziza. Never. She's a giver. She's the boss lady ngeri nyawe tuliwulira. Boss lady. Very true. She's a boss lady of herself. Like, I'm a boss lady. No, she's a very down-to-earth person. And muntu wabantu era agatta. And tosobola kubeerana na Zari n'otuula for 5 minutes nga munyumya bunyumya anyhow. You get. But buli otuula ne Zari agamba now what is next? Tugenda kuachievinga tutya. Kubeera nga sente zeeyongera. How can we invest in this? How can we do this? Remember, we are mothers. Whatever we're doing. Tuchikole n'abaana baffe. Farida. And kizibu okusanga omuwala bw'ati. Biki ebyo by'ofunye ng'oli ne Zari? Ebimu ku ebyo. Bye sijja kumenya. Bingi. Mfunye that confidence in me. I can still go to different offices. Like, I'm me. This is what I want. I have a proposal. This is what I'm dreaming for. So like, I know that confidence, you know. I don't know if when njogera about Zari sisobola, there is something about her sisobola nakuzula chiva mu special. My God, nechidamu something else. Zari ng'omuzadde, and of course tuwulidde ng'ogamba about her kids, ayagala nnyo abaana be ng'omuzadde nga naawe mukwano gwe agendako ewuwe mwekyalira. Zari aprotectinga atya abaana be ku bimutambulirako eno ku social media? I think Zari ku ky'abaana ekyo sande badde nga njogera nnyo ku ky'abaana, but abaana ba Zari baabakuza nti abaana balina empisa, they just mind bali bonga abaana tebalingiriza, bafa nnyo ku bibakwatako, they behave as kids oba okitegeera, cause ali so friendly n'abaana be ba mikwano nnyo. Kangambe obulamu bwa Zari abaana be ng'ovuddeko nze n'abalala, Zari abaana be mikwano gye oba okitegeera nti in that ebiseera ebisinga buli kyakola asooka n'alowooza ku baana oba okitegeera, buli kyalowooza kyonna Tifa yasinga okunnyumira. You know, kyenkugambye nti ye mukazi omukyala ayagala alina omukwano gwo oguli mu ye ogutagambika, n'amanya nti omwana this time alina timetable y'abaana. My God, it's rare okiraba abaana ne bamanya eno time nkolera mu kino, ebitabo bisomera mu wano, I relax by this time. You know, like abaana balina that life, like anjimanyi na kyensobola kwogera. She's a fantastic mother. Please, may God bless you for that. My Zari, kama akwongere. As in, amwongere kubanga bana abakazi gye bali eyo nga they don't mind about their kids bananga. Am I lying? Babeerayo. Okay. Bamuyita Faridah Ndawusi, olugendo luba luwanvu nnyo, essaawa nnya tezimala, naye nga waliyo ekitundu ekirala ekiriddako tugya bakwasaamu ne Zari basooke batunyumize batubuuliremu omukwano gwabwe beeyonoonemu nga beeyonoona ku social media awo, bakyakala banyumirwa baseka balya piraawo and we work oba okitegeera tuyinza okulya nga tokola bw'oba oyina okumanya ebintu ebikwasaganya Zari ne Faridah Ndawusi, olina kubeera ng'oli kusobitwa. By the way, nga tusigning out awards wakafuna mmeka? Awards ziwerako, naye awards gye nsinga okwenyumiriza ennyo, it's like award yanfuula kwegajje nasooka okulabirako, kale it's an African award. Yandaga ettaala nti the most outstanding actress of the year in Africa. Eyo ne bwe mba sifunye endala naye nga nfunyeeyo. Nfunye ne awards endala ez'amafa, nazo ziri international. Last award nfunye award nyingi naye nga nze kugamba nti award kyasinze okubeera nga nebaza Mukama ngera nkyagala na awards endala ezijja Frims. Ne funanga nze the most outstanding actress of the year in Africa. That's it. Ne funako endala wane Uganda. Uganda ng'otunudde eno maama. Nedda ngambe nefuna n'endala nayo saaliwo mu kuvotinga bambi era nebaza abaana be twali mu category emu. Abaana abaliyo nga tebeeba kamanyo no tuwamu ne Faridah Ndawusi tulonde nga bambi nasanyuka nnyo nga kye bafa kunteeka ku ttaka
to win me over bambi abaana twali mu category emu mukole nnyo. But I knew mutima gwange, you know, sometimes we are that confidence, like that confidence in you. Sali wo, era search for kunonda, and I didn't know nali nominated. Imba mpita ku social media, and Faridah ndi nominated. Ngoba kitegeera, nagenda okulaba nga, you know, ndi part of it. Najiwangu na chanumanya ku red carpet sali ko nali eri ndi mukwata award ndala ndi eri mu Nigeria ngate neno ku Serena Siriyo ne ba receiving award yange. So okay, Faridah ngo signing out. Ebigambo bisemba ebigenda eri omuvubuka akulaba essaawa zino ku celebrity track. Ebigambo byensobola ogamba abavubuka bannanga abali eyo nti bannange bwoba olina dream, just go for it. Tofaayo ku byogerwa kubanga ekisooka kya byonna abantu batya okwogerwako. Naye manya ekintu kimu nti yali atya bagaba batya atya okwogerwako yasigala mu lubuto lwa mami we. Misa kyalino ni bawoleta tutya bigambo. Oba okitegeera. So ate buli gye bakoma okwogerako manya you are something. Believe me or not, eno mtu mwagena nanjogerako Ndawusi she's blah blah, she's blah blah. I don't care because the more you talk shit about me, the more I raise up. Oba okitegeera. So abavubuka bali eyo temutya bigambo, temutya kuboogerako. Kitegeza baba kwogera kutegeza nti oli w'amaanyi olina omulamu, and if you have a dream, just go for it. Whether you like or not, go for it. Just grab your cake and eat it. That's what I can say. And I love you so, guys. Just follow me on Twitter, Princess Faridah Ndawusi. Instagram, I have 4 accounts, Princess Faridah Ndawusi. On Facebook, I have 5 accounts, Princess Faridah Ndawusi, Princess Faridah Ndawusi page. And Alan, I love you so much. I truly admire you so much. And I believe one day you're going to be a Hollywood star. Omwana Ayogedde Alan Cruz gemanya Miss Handsome Devotion matovu kamera kwali bulungi nyo Ibra two bros na yali wali kusaidi bulungi abera kwanu kunkatanga tutambula okwetola ensi yo nayo na otherwise for now celebrity track subscribing mulinde mu kitundu ekyokubiri Faridah ngate atulaga ku mukwano gwabwe ne Zari ne bazali onakkiriza naye omwakyalo oyo banna eno mse bulungi mweraba. Celebrity Track. Subscribe.